Mwami Walukagga mwekitiibwa nsinga emyaka. Walukagga yayimba ne Livingstone Kasozi nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala. Those bayimba ndi mu primary school. Walukagga ye yawa omugenzi abizzaayo, ye yakozesa abizzaayo yiga interviews. Ng'abawandiika muwandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi. Nze gambye nti kaadi baagimuwadde. Akulike. Katulabe bwe muyamba. Nabo bwe kibatwala mu maaso. Engatto za Sseggona nnene ku Walukagga. Kati Walukagga waba aweerebbwa chance n'atuprovinga wrong, then ekyo kye tugenda omukubira mu ngalo. Kati waagendayo n'alemererwa kye tusuubira. Kati Walukagga eppeesa lyalina limu kutukakasa nti nsobola. Era nsaba Mukama Katonda Walukagga ayingire Parliament atukakase nti akola ki? Asobola. Ekikulu sikanfugemu oyo politics wa sympathy talina gy'atutwala. We tuba twagala kunacharinga bakulembeze. If it's about nurturing oyo politics talina gw'atutwala wagundi kafugemu. Abantu balina kubanga balonda busobozi. Bulina kuba busobozi, extremely busobozi. Nze sikanya na muntu ayagala kwawukana na muntu politically nga amulanga myaka. Ekyo si kirungi kubanga ne bennyini betukoppako demokrasia tugamba America. President abafugo manyi wa myaka emeka? Donald Trump eyakavaako Joe Biden yomanyi abadde wa myaka emeka? 86 kakati wogenda n'obagamba nti ewaffe atufuga mukadde nnyo alina 76 ng'ewaabwe abafuga alina 86 bakulabanga omugwi w'eddalu. Kati omuzannyi nga Sseggona omwetaaga waakiri ne waataali muwadde wano mu Busiro bw'abagamba nti wano munafu musindika era akaayi. Kubanga NUP erina constituencies ezimu eziri vacant nga tebalinawo mubaka. Ate nga mu Buganda musindika eyo. Kakati Joyce Baagala tiimu eyakusindika mu Parliament terina we kugambira nti va ku kakiiko ke twakuteekako, va ku kakiiko kw'oli ate gwe n'olemerako nti tebalina buyinza bunzija kakiiko ate nga be baakuteekayo. Buba buwaganyavu. What do you expect? For God's sake, what do you expect? So kati ne bavaayo kuba nalaba w'ekitiibwa Muwanga Kivumbi nga amugamba weetonde. At least weetonde kubanga ye candidate gwe baali baagala. Ekituufu baagala ye babadde bakola ki? Bamwetaaga nga tebamwagala naye nga bamwetaaga. Kati nga bamusikasika gye yeetonde omukyala yagaana. Lwakuba kati Madamu Nambooze ye yayiga omuzannyo agumanyi yagumastaringa. Madamu Nambooze amanyi kye bayita omugagga. Ani mugaggawo? Madamu ani mugaggawo? Gondera omugagga. Gondera omugagga obere n'emirembe site. Kati Nambooze amanyi kye bayita omugagga. Ye taliiko ebyo nze musinga okumanya ebyobufuzi simamu. Amanyi nti amavivi tegalimba. Madamu Nambooze kati eyo story ya DF ya Mpuuga toyina nawo muteramu ebyo bisitole ebyo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Nze Lujja omulungi atwaba okwetolola ensi yonna mbabuuzaako n'embebaza okubanga mugoya video zaffe ez'enjawulo mu kaseera konna kogwira ku video yaffe n'ogiwa like, share ate n'okomentinga kituzaamu nnyo amaanyi. So mu kaseera kano ak'ebyobufuzi tugenda kuba tufuna abantu ab'enjawulo abavuddeyo okubeera nga ate batukulembera ku bifo ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo
ng'era olunaku olwaleero tuli ba mukisa okuba nga tugenda kwogerako n'omuvubuka omuto envuumuulo era nga tonnawulira byayogera endabika ye yokka yokka ekulaga nti omusajja kyateeseteese kikulu ate ng'ali siriyasi nnyo ku nsonga semasonga ezitambuza ekibuga Kampala. Walangalira Abdallah ba Jade avuddeyo ku Kampala Central era gwe tuli naye agenda kubanga atatubuulira Kampala ono agenda kubanga ate amukwata atya lwaki we yasazeewo okubeera nga ajja abadde ali ku biki ebimukwatako ebyobufuzi abiraba atya n'ebirala bye tugenda okuba nga tuzimbirako vidiyo ly'olunaku olwaleero. Nze Lujja ne Tony tukwaniriza ssebo nango basinkana mukulu Lujja bigenda bitya? Alhamdulillah tebibadde bibi tupanga bapangulula naye nga gye tuli era tupanga mpaka bwe tunaggusa ensonga ssebo essebo. Amiina. Abalabi baffe abalungi amanya n'eddoboozi oline Walangalira Abdallah bannakibuga abangi gwe bamanyi nga Jade kuba kati eryo lyerinnya abantu bannakibuga abasinga obungi lye bakola ki gye bategeera naye ng'amanya agange mpitibwa Walangalira Abdallah ndi muzzukulu wa omwami eyali ayitibwa Walangalira Abdallah the first Muslim convert mu Busoga and particularly mu Eastern Uganda yonna. Mwami oyo yasiramuka 1875 ng'era ndi mutabani wa Walangalira Hussein era naye omugenzi n'omukyala Nanangwe Nasabu. Ndi mwana nzaalwa yaawo nno mu Kisenyi Twawo naye ng'ensibuke yange ndi musajja Musoga era ensibuke yaffe tuli basajja beeyiganga. Yesebo ebyo bye bitonotono briefly bye nsobola okugamba for now. Yesebo erinnya lya Jade lijjira ku ballot paper. Yes, erinnya lya Jade lisobola okujjira ku ballot paper bw'oba okyagadde naye bwe kiba tekikola nnyo makulu okireka kubanga okusikenya ate omuguwa ne Electoral Commission nakyo tekiraga bugunjufu kubanga oluusi Electoral Commission yo nga yerina guidelines zaayo kati okubeera n'enkofiira ku mutwe musango ku candidate omu naye ate okubeera n'enkofiira ku mutwe ku ballot paper yeemu si musango ku candidate yuki omulala. Kati era ojja kiraba nti mwami Museveni ku ballot paper ajja kuba n'enkofiira ye ku mutwe oba oyagala oba toyagala ow'ekikofiira eyo trademark ya era ku ballot paper ajja bba yasooka waggulu oba nga yasembayo wansi eyo nayo cheat code so ebeera cheat code so kino ekyogamba nti erya Jade libeere ku ballot paper it adds nothing tekirina nnyo kye kinyongerako ate era tekirina kye kinzijako wabula okusigala nga ndi Walangalira Abdallah omubaka wa Kampala Central ajjidde ku ssaawa ndowooza kyekikola sense okusinga. Erya Jade tulijjewo ogambye bannakampala basinga okumanya balijjawa walyetuuma ddi likiikirira ki mu Kampala? Kakati okubeera Jade nfuuka Jade nga bw'omanyi abavubuka omuvubuka yenna ng'akula kati gwe Lujja ondabidde ebbanga eriwerako emirimu gye mbadde nkola kubanga kati nze initially nga nvubuka ntandika na Bikonde awo ku Social Center abantu b'omu Kisenyi bakimanyi awo ne bannakibuga abalala bakimanyi tandika na Bikonde ja tukubakuba panchi oluusi toyinza kusigaza linnya ly'obadde nalyo nga terikola Walangalira liba teribakolera mu ringi liba teribakolera kikati ate enveeyo nzija negatta mu kisaawe ky'okusanyusa abantu nga manager oluusi mbadde promoter w'abayimbi nenva mu kuba ba promoting ate nemba managingako abamanya essaawa eno nga bamanya so kati era naye erinnya Walangalira liyinza obutakola bulungi ssente osegedde so kati erinnya liri Jade ne litambula okukira ku ddala ekitegeeza Jade lirimu okunoonya ssente Walangalira lizze kunoonya kalulu. Erinnya Walangalira lyeriri ku mpapula zange ez'obuyigirize
erinnya Walangalira nga bwe nkunnyonnyodde emabega limazeewo emyaka 10 plus linnya lya bujjajja linnya lya no va ku byafaayo okubanga gwalina erinnya ly'omuntu eyasooka okusiramuka okutoola shahada abasiraamu bo bakimanyi okubanga ye yasooka okusiramuka mu eyo region mu mwaka gwenkugambye 1875 so erinnya lize libeera passed on to generations and generations nange ewange kennyini ninayo Walangalira already mu nnyumba okitegedde so kati eryo lyerinnya eritambuza family lyerinnya lyosobola okwogera nga tuvudde mu bino ebyekivubuka omuntu naga muzzukulu wa Walangalira oyo tetumwewunya kuba mu byabufuzi kwegamba nga takikola mawulire abantu bawulira nti muzzukulu wa Walangalira tebeekanga nti oyaze mu byobufuzi si mupya kubanga tubadde mu politics bakulu bange babadde mu positions z'obukulembeze ku different levels yes kyenyezo okugamba ekyo sebo kale tutandikire ku nfaananayo engeri gy'ofulumyemu politics ategeeza masuuti politics amasuuti gano byambalo bwambalo this is just a costume but omanyi tulina okwawula kati lujja tulina okwawula politics ku leadership yes kubanga politics ye siyaasa politics mainly siyaasa naye obukulembeze kati amasuuti gano gwolaba kati gwe lwakuba kati gwe wandabako mu biseera biri kati olaba okyuse otandisa amasuuti olwokuba yagala kya Kampala nedda amasuuti sigatandise leero mukama wange amasuuti mbadde nga kuba ebbanga lyonna lwakubanga nti leero ndowooza kale kisusse kubanga omubaka olina kufaanana nga mubaka omubaka olina kwogera nga mubaka omubaka yeebaka nga mubaka omubaka alina kuba nga mubaka oba waliwo akulaba oba tewali akulaba so ekyamasuuti sirowooza nti kikulu zino ngoye naye wabula emitima kyekikulu nti ddala ono mukulembeze kubanga naali mu vesti akulembera abantu bangi bakkiririza mu mukulembeze ng'oluusi ekifaananyi kirala nja kuwa ekyokulabirako waliwo omuntu nga mulaasi naye nga bw'otuuka waali nga ye mukulembeze ng'ate abaakawalaata bakkiriza nti ki ekituufu mukulembeze so gano zino ngoye bugoye tezirina nnyo kyezigattako ekigattako kiri wano yes kyekikola leadership empeta ya bufumbo oba swaga design toli musajja mufumbo nothing much ne musajja mufumbo naye ffe ewaffe bw'oba oyagadde osobola okwambala empeta bw'oba toyagadde tojambala ffe ekikulu kya byonna kasita okola nika ffe obufumbo obwaffe obw'ekisiraamu kasita ekisookera ddala taata w'omuwala oba omukuza guardian yenna kasita akkiriza nti mukuwadde ebiyimirizaawo obufumbo mu busiraamu taata w'omuwala waaba yafa oyo yenna amuvunaanyizibwako naye waaba taliiwo omukulembeze w'obusiraamu mu eriya eyo imaamu mufti oba yenna ali mu eriya eyo amuvunaanyizibwako okumugaba omuwala kasita akkiriza nti nange omulenzi mwagala amahale kasita gabaawo gonna gaba asabye negaba gasiringi mutwalo obwo bwe bufumbo bino ebirala tu exaggeratinga issues mpe birabo naleeta njagala kino njagala kiri ebyo tu exaggeratinga but the fundamentals of marriage what makes marriage is the what mahari yeah as simple as that kale ye mwami Walangalira Abdallah ajja ku kifo kya Kampala Central musajja mufumbo era musajja muyisiraamu kakati ndoza tutandikire ku kya obuyigirize waliwo oli okuba nti ayina ebyo ebimusobozesa okwesimbawo n'okuba nti ayina ebitabo ndoza bibiri obyawula nsobola obyawula kati gwogwawa obuuziza nti waliwo asobola okuba nga ayina ebitabo waliwo oli nga ayina bitabo bimusobozesa kwesimbawo n'oli ayina ebitabo nga bijjudde kakati okuba n'ebitabo ebingi si bwe bukulembeze osobola okuba n'ebitabo ebingi naye ng'ate tolina qualities za leadership ate osobola okuba n'ebitabo ebisaamusaamu
mu kino si defending alina bitabo bisaamusaamu but njagala kuwa obukulembeze kitegeeza ki kuba oluusi bw'oyogera bw'oti omulabi yalo ayinza olowooza maybe o defendinga kino kuba oyinza okuba kyogwako no si defendinga muntu ali average naye omuntu asobola okuba n'ebitabo nga bingi naye nga tetalina qualities za bukulembeze ate omuntu najja n'aba n'ebitabo nga bisaamusaamu naye nga alina qualities ez'obukulembeze ng'alina omutima ogulumirirwa abantu osegidde yes ng'alina ebyo byasobola okugattako ate oluusi abayivu ennyo bye batasobola kukola ki kugattako kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu oluusi bw'asoma ennyo abantu babeera corrupted in mind yes omuntu asobola okubeera corrupted in mind lwakusoma nnyo si kivumirira naye lwakusoma nnyo era ojja kwesanga nti kati wano mu Uganda tulina ba professors bayitirivu tulina ba doctors bayitirivu naye golooza be bafuga eggwanga lino bayeekera si be balifuga bakuba kikopo nga balaba ebintu tebitambula nga babyagala ne bagenda ne bakuba ekikopo ne banunula eggwanga nabo ne beenunuliramu naye nga ba doctors baaliwo ba professors baaliwo naye tebayingira nsiko kubanga ba professors bo baali balaba nti ebintu bitambula bo nga balaba it's normal so kati abo abantu abali average bebatunula ne bagamba but you know what the direction which our country has took I think it is off the line ne beorganizinga bo abantu 27 ne baga kati tukoze tutya nti kati tudraftinge program tukoze tutya eggwanga liwabye lino okudda ku line naye nga bali average balifuza emyaka waganda batukutana so okusoma ennyo kikulu nnyo naye ate si bwe bukulembeze yesebo kale Kampala Central wojja yesebo 226 wategeddeko ba candidates abalala abesimbyewo bovuganya kati mukulu lujja ba candidates abamu bamanyi abamu si bamanyi but ekibuuzo ekirina okuba ekikulu bano ba candidates abali mu eno race really bazze kugatta ku Kampala bazze kukiikirira bannakibuga kubanga saagala ku discussinga individual saagala kuwa bantu mileage kubanga abamu ne platform tebalina so saagala kuwa mu bantu mileage ngani atalina platform race erimu abantu bangi I don't want to mention bonna b'amaanyi Lubongoya omubusabusa kyaliwo nnyo agweddamu omubusabusa oba tomubusabusa anti kati lujja Uganda nga bwefaanana essaawa eno oyinza okumentioninga omuntu n'oyogera omanyi amazima kirala n'ekituufu kirala the fact on ground is different from the truth kati nze nyinza okuba nga kyenjogera ge mazima naye ng'ate omulabi tekikola ki tekimukolera so kakati olwakalulu kaba kagenze mu bokisi akalulu kaba kagenze mu bokisi bw'olabira ow'amaanyi kubanga by the way winning an election is not a walk in the park onfuna buli muntu gw'olaba nga azze mu race aba ne strategy era aba n'ensonga lwaki yazze mu kalulu kati gwe kyoyita amaanyi si kimanyi kubanga mu biwangula akalulu oyinza okulaba omuntu ne crowds naye ate crowds ezo ne zimulema okutaninga into votes onfuna nze nkugambye politics gwe lujja kati lwakuba ondabye mu kibuga ebbanga kati politics mumanyi I come from a political background nze nkimanyi nti ne wakati mu campaigns abantu bakyuka omuntu asobola n'okukyuka ng'enkya kalulu n'akyuka ng'abadde awagira candidate A n'agamba wabula omanyi ngenda londa candidate B n'akuwa n'ensonga omuntu ava n'ewaka nga zze agenda londa mulala n'atuuka ku polling station wennyini ne bamuwugula n'alonda mulala so it is still too early ogamba nti candidate A ayinza okuba ne candidate ayinza okuba n'enkizo ku candidate B it is too early that is excitement
excitement na butamanya ebyobufuzi bikola bitya. Abasajja tobatidde. Nyiza kutyani. Gwe bolaba nze nyiza kutyani. Kwabo gwe bolaba bali mu race JD ayinza kutyani. Golaba ayinza kutyani. Hajati Kabanda, Lubongoya, Muhanji n'abalala. Kiki ekyenjawulo kyeweewulira mu ggwe kye batayina mu Kampala? Kye batayina ekisookera ddala Luja, I don't want to be overconfident that I'm going to win. But I am confident enough that if I am given the opportunity to express myself, abantu balina kuwanze. Ekisookera ddala nze alina enkizo. Si weebwangako chance kukola ne sikola. Osegedde. Abo boyogeddeko baweerebwa chance ne bata giving out results. They have not given out positive results. Kiki ajati kyatakoze Kabanda nga minister? Kakati Rujjo ogenda kuntwala sagala ku discussinga individual kuba kati nzomanyi nsiga ntambula na politics wa mirembe. Sagala nnyo politics wa buchayi kubanga politics wo buchayi era okungula buchayi. Nyinza okwogera kusenga wange oyo kuba emyaka gyali mujja sengange. Ekigambo nga kye kituufu naye nga tekijja muulikikira buki bulungi. Kati politics wokusiga obuchayi oyo mutya but wali mu kalulu wengendo bakubira kubanga kati esaawa eno ye minister wa Kampala, right? Kiki ekimulemye nga minister wa Kampala kyagenda okukola nga MP? Mbuuza ggwe. Nange mbadde mbuuza ggwe nti kiki kyatakoze. Ndowooza kati okirabye kuba ye minister wa Kampala as we talk now. Kiki ekimulemye okukola nga minister wa Kampala kyazza okukola nga MP? Kubanga ugenda muziggeto olwaliyo mu Kampala abaana balinga nga abamukonderamu abamutegeera. Anti kati olaba mu ghetto birala. Mu ghetto biba birala. Nze ndi mu ghetto gwoyogera naye. Nze ndi mu ghetto right from social center. Mwa abamukondera. Nze ndi mu ghetto. Mu ghetto nga boza abantu baku receivinga. Bojjango olese bochi era abantu balina okukwata ku bochi kuba abantu bali bubi. Abantu bali bubi era nze abaana ba ghetto sibalinaako tabbu yonna kukulya sente za muki za mukulembeze. Kubanga bana abantu bagenda ne bafuna sente nga nyingi osegedde ne baziholdinga nga balinze kalulu. Omuntu nayingira kalulu nga ayina biliyoni ne biliyoni ze sente. Osegedde naye abantu ekyokola bakimanye era abantu bazirya ne batabawa. Osegedde kati abo balina essente nyingi. Kati gwe tolowooza mbu buli wolaba ebipande olwo omuntu kuba oyinza otimba ebipande ebingi naye nga tetoyinaawo bululu ku ground. Ebyo bipande Bobby Wine esaawa eno eri mu apaaka teri bipande bye naye agendeyo ku ground yolabe. Kati ago gemaanyi. JD weewulira eryanyi lya Kampala Central leto ina na kibiina kwe weekutte oli independent teri kibiina kikwesize. Simbu teri kibiina kinesize. As we talk now ebibiina bingi ebyagala ebimpita nkole nabyo naye politics webibiina multi-party system yafa lwakuba bannayuganda tebannakola ki tebannakimanya. Abali mu bibiina siba discouraginga. It is good mubeere mu bibiina byammwe naye beera mu kibiina ng'omanyi ideologies z'ekibiina kubanga ekibiina bwe kiba kitandika kiba n'ebigendererwa ebyakyo. Kyovola bakati ennaku zino abantu bafallinze out n'ebibiina mwe bali kubanga tebamanya lwaki bafollowing ekibiina lwaki beegatta ku kibiina ekyo kubanga buli lwoyingira ekibiina kati nina bannange abamu abansesezza bagenda ne beegatta ku bibiina ne batabawa kaadi essaawa eno baagudde eddalu tebabitegeera olwa kaadi bonoonye ssente empitirivu abamu beetunzeeko ebyabwe nga banoonya kaadi kati kaadi tewagifunye ate nga n'ensonga eyakumisiza kaadi tebagikugambye tebagikubuulidde. So gwe wagaana okugenda mu bibiina olw'okuba nti kaadi zeetaaga ssente nga tolina ssente? Nedda nze seekyo seegatta ku bibiina kubanga nze 2016 nawagira Besigye saali wa FDC era obutabanguko obwaddirira nga tumaze akalulu bwandekawa mu kkomera. Kyagulanyi bwajja ekyaddondo nawagira Kyagulanyi
teyalina kibiina namuwagira ebyo bye yali ayogera nga ndaba ye muntu omutuufu. Kyagulanyi bw'aleeta OTT e Kampala okwekalakaasa, OTT must go, na joiningirawo eggaali era ndi omu kubakubagana n'abasirikale nga bakola ki bamutwala omuweeye jaketi n'enkofiira. Mukwano gwange ojja mulaba mu bifaananyi oyo bamuyita Mugerwa, nze yamuyigiriza n'ebikonde. Kati tetwabigenda nga mumbu lwakubanga kibiina, naye otunuulira omuntu byayogera n'olabanga bye bituufu. Kati Kyagulanyi bw'ajja ne NUP otunulamu n'ogamba NUP ezenga NUP erina kipya ki ku FDC, erina kipya ki ku DP, yene erina kipya ki ku UPC. Abavubuka olwo ne bakola batya? Agenda kukyusa buli kimu nga bwe bakyusizza ki? Sofa bajja abakadde mu game. Anti kyova olaba bakugamba youths move with speed, elders move with wisdom and knowledge. Okujja abazeyi mu space kikugasa kinga gyolaga tolabayo, kubanga teri nsi eyinza kutambula nga teriiko bakadde. Sigamba nti olwo abakadde batukineko tebavaawo, naye tewali nsi bwana lujja esobola tambula nga teriiko bawi b'amagezi. Ate nga nawe oli muvubuka oyagala kifo kyewabadde omukadde. Kati kyo omukadde ki? Ate kati Honorable Nseko tujja mbalira mu bakadde. Si mukadde, muvubuka yawula okutandika ebyobufuzi ng'oli muto n'okuba omukadde. Kati ba Museveni batandika ebyobufuzi nga baana bato. Essaawo ne bagenda ne bakwata obukulembeze nga bakyali baana bato. Otegedde kuba omuntu bw'akwata obukulembeze n'afuuka president ng'ali mu myaka 4 aba muto. Otegedde kati Nsereko si mukadde, just ebyobufuzi yabiyingira mu ki muto. Segona basemuju bampuuga ebyobufuzi babiyingira just bato buto, naye nga taba mukadde. Space yabwe gye mwagala, space yabwe gye twagala. Era nze sikkanya na muntu ayagala kwawukana na muntu politikale nga amulanga myaka. Ekyo si kirungi, kubanga ne bennyini betukoppako demokrasia tugamba Abamerika. President abafuga omanyi wa myaka emeka? Donald Trump. Eyakavaako Joe Biden omanyi abadde wa myaka emeka? 86 kakati wogenda n'obagamba nti ewaffe atufuga mukadde nnyo alina 76 ng'ewaabwe abafuga alina 86 bakulabanga omugwi w'eddalu. Kati ekyo ekyemyaka terina kuba issue because age is a matter of mind. Otegedde ekikulu bwongo. JD omuntu wakulaba ng'omuvubuka mu byobufuzi olwaleero babalabanga abalina okubeera emabega wa Kyagulanyi. Gwe kijja kityo okubanga endowooza yo yanjawulo okuva ku Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi yali mabega waani? Yajja yabaleetera ekipya. Yali mabega waani? Naye talina ani yamuli mabega. Kyagulanyi yasaba kadi FDC n'egimumma, n'agenda mu kibiina ky'abajjajja be ekya DP ne bagimumma, n'asalawo n'akola ki? Najja independent. Takoze ebyamakulu, takoze buli ekyalema abantu. Osegedde. So omuntu asobola okubeerayo nga politically abantu yeegomba beegombe naye nga tabali mabega. Osegedde. Abantu osobola okubeerawo ne bakumentaringa at a distance naye nga ate tobali mabega. So as simple as that. Nze sirina muntu gwe ngenda gamba nti ono yandi emabega oba ono gwe ntambulira mu bigere bye mu buwufu bwe. Of course bonna it's a collection of knowledge. Bonna tubayigirako. Tuyigira ku nsobi gundi ze yakola ne tulaba ebirungi gundi bye yakola n'ogenda ngo picking a leaf. Not necessarily nti omuntu olwo olina kumubaako otambulire mu mukulu gwe. Yes. Nga twogera opposition y'eggwanga Uganda, nga twogera ebifuzi by'eggwanga Uganda, olwayo kirabise nti buli ajjira ku opposition yeetaaga Bobi Wine ofuna kyayagala. Ate ekyo nakyo kikyamu. Nti ogambye nti buli ajjira ku opposition alina kubanga yeetaaga Bobi Wine okufuna kyayagala. Ekyo nakyo kikyamu. Ekyo nakyo kikyamu. Kati lujja olaba obululu buno bwe tugendamu. Obululu buno butuyambako okutegeera
bannayuganda beebafu kyenkana ki era bannayuganda bazuukufu kyenkana ki. Simpuli akalulu kye kategeeza bano abantu bannayuganda beebafu kyenkana ki bazuukufu kyenkana ki. Kubanga gwe bw'oba oŋŋamba nti ogenda kulonda, kubanga bw'oŋŋamba nti ogenda kulonda lwakubanga gundi yagambye tulonde ono, then oba tomanyi lwaki olonda. Era civic education government eba etulyaza amaanyizo obutasomesa bantu lwaki balina okulonda. Buli lwogenda mu kalulu nga tomanyi kiki kikututte mu kalulu, bebo bowulira yafiiriddeyo, bamukubiddeyo essasi, boda yamulinnye ng'ali kulaale, n'ebintu ebifaanana bwe bityo, kuba tomanyi kyakututte mu kalulu. Akalulu olina okagenda mu ng'omanyi lwaki kyova olaba kati mu Uganda twafuna abantu abagamba nti nze nnonda MP yekka, President simulonda. Okimanyi ngabo we bali? Oli nagamba wabula nze nnonda erosi wa kyalo yangasa yekka, abalala tombuulira. Waliwo agamba sironda. Kati abo tubafiiriddwa because of the civic education, nti abantu tebasomeseddwa lwaki balina okulonda. Kati wane Kampala awareness y'abantu be Kampala siye awareness y'ebitundu ebirala nti tugenda londa lwakubanga gundi yatugambye. Nange Kyagulanyi mwagala naye alina bangamba nti londo oyo ne simulonda kubanga nze guno neetisse mutwe. Eno si nsujju olira lujja nze bantwala ku ssomero n'ensoma Kulaani n'ensoma hadithi nga tebateekateeka mu ssiru, neveeyo ne bantwala secondary school, Bukoyo secondary school n'ensoma nga tebateekateeka mu ssiru, neveeyo neŋŋenda ku university n'ensoma public administration resource governance nga bateekateeka mu ssiru, nti wakubuulira bubuulizi ekyokukola. Waliwo omuntu basobola okuŋŋamba kati tugeze I belong to a certain political party. Waliwo omuntu basobola okuŋŋamba nti londo oyo nenzikanya naye. Waliwo gwaŋŋamba nti londo oyo nga sijja kukanya naye nga ndaba tasaanidde. Kati okwewala okumpita omunnanfuusi awo enkola ki? Wembeerera ku individual merit. Omanyi ababadde bafuga Kampala eno? Ani mubaka wa Kampala currently as we talk now? Ani mubaka wa Kampala wa NUP? Wa independent. Ani meya wa Kampala? Abadde ku FDC. Ani meya wa Central Division? Wa NRM. Uhuru. Osegedde? Kakati awareness y'abantu be Kampala waneno siye awareness y'ebitundu ebirala. Kyovolaba okubba obululu mu bitundu ebirala kungi nnyo okusingako mu Kampala, kuba wana awareness ya wano abantu wano tukitwala nti Kampala ne Buganda abantu awareness yabwe eri wagguluko. Kizibu bagamba nti kati mulondo oyo munondere n'oli basobola olondamu ne bagamba omukulu agaye tumulondera oli nayo ono nedda era ojja kirabako mu kalulu kano. Bw'oba oli muzanyi wa matatu mulungi waliwo gy'oyita naye ng'oyisa empewo gw'okulowooza nti olabye mu kaadi zange n'oyita naye ng'ate nze alina jjooka kati n'ompita mutima ne kuba jjooka era ogenda kirabako mu kalulu ka Kampala Central kano ke tugenda mu ssebo. JD eri ayinza okuba atakufunye bulungi, nsaba nnyonnyolewo nnyo wano. Bobi Wine olowooza akyalina amaanyi ago aga influencing candidate n'afuna kyayagala lwa mukono gwo oba endorsement ye? Absolutely. Ekyo n'omuziba akiraba. Kyagulanyi wa maanyi nnyo nga bw'okiwulira. Naye kye kiri kye nkugambye nti olaba bw'otuukanga mu municipality, bw'obeera mu town council ebyo osobola obikola yeri awareness gye mbadde gambako. Ebitundu ebikyali mu zi state councils ezo abantu tebannabeera aware of the election as much as abantu abali mu central wano. Kati bw'ojja mu zi municipalities zino ne cities bikyukamu abantu osobola bagamba mu nnondero ono kubanga abantu abali mu municipal zino ne cities tukitwala nti bali informed ekimala, basiiba ku TV, basiiba ku radio, basiiba ku social media. Tukitwala nti balaba ebintu bingi, bakomparing ebintu bingi nnyo beyond a political party, beyond a presidential influence. Osegedde. Kati Kyagulanyi kiri kyombuuza nti akyali w'amaanyi, absolutely amaanyi agalina, but not around those areas that I've talked about.
kubanga wano by the way wana abantu kyebeerabira kiri kimu kati nja kuwa ekyokulabirako ky'abantu b'ebusoga eyo abantu b'ebusoga balaba basobola okuwa ababaka ba NRM obululu n'otya kyokka ate bwe batuuka ku president ne batamuwa naye bagamba ono omubaka atuyambye kino ne kino naye president waabwe tombuulira era ababaka b'ebusoga it is on record batya n'okusabira president waabwe akalulu batya n'okumusabira akalulu oluusi tulaba wano Bobi Wine wagenda mu east eyo obuwagizi bungi wamaanyi nnyo so kati kyekiri ye point gye njagala okulaga nti abantu basobola okulonda presidential candidate ne batalonda mubaka we bulungi nnyo abantu basobola okuwa presidential candidate naye omubaka we ne batamuwa so tekiri automatic nti kastampo ono abantu bawano tebannayiga kunyiriza ballot nti erina kunyirira bunyirizi ogw'omuyaga kati gwagenze kuba abantu bagutestinzeeko ne balaba ebirungi ebiguvuddemu n'ebibi ebigulimu ng'ebibi bingi ku birungi eyo kesisi eyo steholo giraba abaana bagimyusa nayo kimanyi nga waliwo n'ababaka ba NUP abatamalako kisanja ng'olwamala okulayira ne balinyirawo bali Bulaaya mpaka olwaleero nga tebaakiika ng'abantu tebakiikiriddwa okimanyi erubaga ababaka baawo baafuna ababaka ba awo erubaga bonna bakansala baali ba NUP nga mu bakansala balinamu aba NRM balinga basatu okimanyi nga wa NRM ye yawangula obwa speaker yabuwangula atyo wa NRM nga aba NUP be basingamu obungi omanyi abeewakiso owa NRM I think ye yawangula obwa speaker if I'm not mistaken no bagenda kyankwazi kye babalanga naye nga ate be baali basinga obungi osegedde so kati abantu babitestinzeeko ne balaba bamaze obitestingako ne baba nti ekitegeeze neemulonda bano bembadde mukkiririzaamu era even at the parliament level Museveni ta infiltrating ngako opposition nga bw'agi-infiltrate nze mulundi guno awo ku parliament Museveni ta infiltrating ngako opposition babaka ba opposition nga bw'aba infiltrate nze mulundi guno era kyova olaba NUP yabasudde nnyo abasinga teyabaddiza kaadi nayo ng'egamba waakiri tukole ki tubifiirwe kubanga omusajja yabayingira so tekitegeeza nti kasita olonda bano bono kubanga ne Bobi Wine bw'aba alonda sijja kiteka ku Bobi Wine kaŋŋambe nti akakiiko ka NUP akagaba kaadi nako we kaba kagaba nako tekakebera mutima bali bagamba tuli kulabira ku bikolwa byo tekalina kakebera mutima nako nga bwozze n'ebigambo byonga birungi bwe kakuwa oba bwozze ng'olabika bulungi oba submissiveness kubanga ku NUP okubanga oli politically mature kiyinza obutakola nnyo makulu okusinga okuba submissive eri pate osegedde nga bwozze mu buwulize bwo nga bakuwa kaadi ng'ogenda ku parliament bw'otuuka eri nga bikyuka so kati eky'abantu tebakyakiriko era tosuubira kiraba mu mulundi guno nti ogenda laba ambuleera buli wamu ng'enyiridde atusookera Kampala wano wennyini Kampala Central wennyini independent ya kayina naye ng'omanyi Nyanzi gwe yakuba second in command yakuba Nyanzi Muhammad Nsereko gwe yakuba second in command so Kampala Central yaba independent Kampala Central not necessarily nti yaba independent naye abantu beetegeerera abantu basikaninga abantu basobola lujja abantu basobola okusikaninga nze obululumbu baddemu nkuumidde ku bantu obululu noonyeza obululu osegedde mbimanyi abantu basobola okukeneka nga bakukeneka bukenesi nga bamanyi oyo ye musajja we tujja muwa naye ne bagaana osegedde era Kampala Central bwe kigenda okubeera ssebo saagala ogwewo kigo mbuweewuunye nnyo JD yawangudde atya abufunye atya bwe kityo bwe kiri kale tuyingira parliament olwaleero abaliyo bakuba ebituli mu abajja naddala nga temulina experience muli bapya nalabye baseniya baayo bye bayogera
binga ng'ebibanafuya. Kakati okunafuya okwo nakwo okulaba abantu tebaagala ku creating a room for the new entrants to blossom. Kyekireese obuzibu ate oluusi saagala kitwala nti batuufu 100 ku 100 oba bakyamu 100 ku 100 naye kubanga kyamanye ebigambo bino byoyogera osinzira ku bigambo by'owekitiibwa Ssemujju Nganda byabadde ayogerako. Kakati Ssemujju Nganda kyeyabadde ayogerako kyabadde kyanjawulo. Teyayolekeza nti buli mupya ajja kubanga ne Lopa aliyo kati Honorable Ssenyonyi mupya naye performance extremely well. Extremely well. But he proved them wrong. So Honorable Ssemujju teyayogedde ku bapya naye yabadde specific ku Walukaga ngagamba ddala nojjayo omusajja proven lawyer noleeta omusajja owa Lubaala Nnuma omukubi w'endongo. But I think bw'oba saagala bantu balina experience ba experienced politicians bajajinge Walukaga nga basinzira ku profession ye kubanga Walukaga ayize ennyimba nnyingi nnyo eziyigiriza ezisomesa ezinyiga abantu emitima ayina kyagasseeko ku Uganda eyawamu. N'ekirala bw'otandika okujajinga omuntu bw'oti nga osinzira ku profession ye oba mulyaza amaanya kubanga Kyagulanyi ffenna tukkiriza nti akoze bulungi naye ng'eyali omuyimbi naye akoze bulungi politically toyinza muyisaamu maaso nti takoze basisa abalwanyi naye akoze ekyasobola webale nnyo. Kakati ate n'ekyo waliwo omwami gwe bayita Silver Kyagulanyi gw'omumanyi musajja muwandiisi musajja lawyer ate musajja muyimbi osegedde naye ate musajja omuyivu ebitenkanika. Kati toyinza kujajinga muntu ng'obeesinga ku career ye nti tajja kusobola kino wabula mu ekyo nakyo njagala era nkubire bwe nti yadde nga kikaluubiriza okukkiriza nti osobola okujjayo Messi oba Ronaldo n'oyingiza omuntu ali average kubanga awo nawo waliwo ekibuuzo ekinene bannayuganda tulina okubuuza nti bajja yaani baleetaani awo nawo ekibuuzo kikulu tetukiyisaamu maaso manyi saagala bantu bakyamuukirire ku parliament awo olaba wa biwandiiko. It is a battle of ideas. It is a battle of ideas. Of which Walukaga talina ideas? I can't be naive to say that, but I think kiri kyebadde nkugamba nti ojja yaani oleetaani kyekibuuzo ekikulu kubanga kati ku parliament awo waliwo akakiiko kakosase tugeze kosase kakiiko kyakalala paaka obukiiko obwo obulwanyisa enguzi obukiiko obwo tugeze chairman wa kosase tugeze kati candidate A bamutadde ku kakiiko ako okitegedde oba candidate B bamutadde ku kakiiko ako naye nga bagenda ku probinga tugeze waliwo ekitongole babulankanyiza ssente tugeze billions 6 naye nga waliwo candidate gwosobola okubuuza nti billion 6 zituwandikireko wano in figures osegedde kubanga essente ze babbira mu parliament bazibbira mu biwandiiko ekituufu nga ne bw'omuwa peni n'olupapula n'ogamba can you write for us 6 billions in figures nga tasobola osegedde ani atasobola no nze saagala kubeera specific tukolewe tuti Jade kulwaba tulaba tukolewe tuti from your point of view tubuulire gwenga woolaba Walukaga asobola ekifo kye bamuwadde kakati you cannot reverse a God is making when it happens kati Walukaga essaawa eno tunyumyako binyumye it is history njagala saagala kadi yamuweerebbwa bagimuwadde mukadde wange Segona ajja akali amaggwa ajja independent yamaze okulangirira njagala saagala yadde nga saali agadde ajje kubanga this is a humiliation
It was a humiliation. Nze nganze saali agadda je olwa integrity ye olw'ekitiibwa kye yali ebimu yali byeresezza nze mba kubanga nina chance emuwabula nali mugambye seize asegedde naye ekyo that is history, we cannot reverse it kuba yamaze okukola ki okusonga mbere. But I think Mukulu Mathias Walukaga can be a good MP, but nga tadda mu ngatto za omanyi olina engatto z'oyingira mu nga nnene osegedde nga nnene ngatto kyennene engatto za akali amaggwa nnene engatto za Sseggona nnene nnyo nga Walukaga yaziddamu naye baba bazizzaamu omuntu ayinza okufaanana oli omanyi characters tuzanya za njawulo. Yes, engatto za Sseggona nnene ku Walukaga kati Walukaga waba aweerebbwa chance n'atuprovinga wrong then ekyo kye tugenda omukubira mu ngalo kati wagendayo n'alemererwa kye tusuubira. Musuubira Walukaga kulemererwa? No, tetumusuubira kulemererwa. Tumusuubira nti tajja kukola mulimu kugutuusa ku levo y'oli. Naye oli kiki ekyo kye musuusuute nnyo? Kati wulira Walukaga public kyesuubira nti tajja kukola mulimu kugutuusa oli wakoze eki wagutuusiza. Kati Walukaga epesa lyalina limu kutukakasa nti nsobola era nsaba Mukama Katonda Walukaga ayingire parliament atukakase nti akola ki asobola. Ekyo nkimusabira. Lwaki Walukaga mukubamu ebituli? Lwaki mulabanga atasobola? Lwaki tulina sooka muteeka ku minzaani ng'ate tubadde naye tukuze naye ayimbye ennyimba ezikwata ku bantu ezikyusa obulamu bw'abantu n'ebirala byemumanyi nti si byangu? Oli muwagizi wa mpaira mulungi. Omanyi lwaki Barcelona yali emmye Lamine Yamal Jazz 10 eya Messi ng'ate avudde nawo ng'engatto nnene naye Lamine Yamal bwe yayingira n'approvinga yadde nga tannaprovinga bbanga ddene t-shirt kati ekola ki Jazz 10 yemutuulako buli omu n'agamba yes eyagiddamu tagiswazizza. Kati kyekiri kyenkugamba abaavuma Lamine Yamal nze siri omu kwabo naye nze ndi muntu akkiriza omuntu aweebwa chance. Zaalinga engatto za Messi zaali nnene Jazz yali nnene ng'ejja kumenya omwana ow'emyaka 17. Of course ekyo buli omu ng'akya kati ne Walukaga okuyingira mu ngatto z'owekitiibwa Sseggona obuyigirize bwe integrity ye na biki CV nnene kati ne Walukaga tulina musabira bw'aba agenzeeyo Mukama amukwatireko aguse omulimu ogwo naye bw'aba tagugusizza fajja kuba tu province right nti bye twayogera biki bituufu. Naye Abannayuganda bajjukira owekitiibwa Sseggona we yatandikira okutuuka wano yali nti ne Walukaga asobola okutandikira waali n'afuuka oli kyali. Njagala tubeere honest enough. Owekitiibwa Sseggona jaddi mu parliament that is 2010 I think. Yes, 2010 kati already owekitiibwa Sseggona yagenda okuva e Mengo ng'ali outstanding. Yakabeera mu parliament ebisanja bimeka? Kino abadde alumba kyakuna. Yes, yakabeerayo ebisanja 3. Ekyo si kyekikulu ekyokubeerayo ebisanja 3 kubanga ne gye tukopa democracy mu America waliwo abamaze emyaka 3 mu parliament. Ekikulu si kanfugemu osegedde ekikulu si kanfugemu oyo politics wa sympathy talina gyatutwala we tuba twagala kunacharinga bakulembeze. If it's about nurturing oyo politics talina gwatutwala wagundi kafugemu abantu balina kubanga balonda busobozi bulina kuba busobozi extremely busobozi. Ati buzibu ki okubanga ab'ebusiro bo bagamba nti ground Walukaga gwe twetaaga era nga yebawa Sseggona. Kakati ekyo nakyo kizibu okuditamininga ground babadde babuuza baani ani mujulizi eyaliwo nga babuuza ground watyanga gwe wagenda mu weakest points z'omuntu nga gye wakola consultations ezo kubanga constituency yonna teyinza bbanga ekuwagira osegedde kati wana abeesimbyewo Kampala Central buli omu amanyi amaanyi ge wegali omulala akugamba nze amaanyi mu Kagugu be ngalina Kisenyi 1 2 ngalina eka Mocha 1 ne 2
Nakasero sirinaawo maanyi, Civic Center sirinaawo maanyi. Okitegedde? Kakati gwe bw'ojja n'obuuza mu bitundu bye sirinaamu maanyi. Mbadde nkuwa kyakulabirako tekitegeeza mu nze sirina maanyi mu Civic Center. Ate awo we mbadde nkyangira emizannyo ebbanga lyonna. Awo we nsinga obululu obungi. Naye nkuwa kyakulabirako. Kati bw'ojja n'okola consultation mu area omuntu gy'atali popular ovaawo n'ekifaananyi ng'olaga nga bakusiigidde ekifaananyi nti wano takola ki tali popular. Naye ng'ate togenze mu strongest ki holds ze. So kati ekyo nakyo kizibu. Lwakubanga NUP kye yatuyambye ekintu kimu. Okulonda akalulu okukola selection zino ne baga tuwe gundi. Kirungi. Yadde nga kitheretenenga demokrasi abantu obuteerondera muntu waabwe naye ku ludda olumu kirungi. Kubanga amazima kye tulabye ku NUP wabadde wajja kubaawo okuyiwa omusaayi. Tolaba nti twalaba okuyiwa omusaayi ku NRM, tubadde tugenda kulaba okuyiika omusaayi ku NUP ogutabangawo. Esente zigenze omuntu mumaze omujjako miliyoni 10 atambudde nammwe abamu ndabe batadde ambulance zaabwe abamu n'amawulire naye n'agafunira ku WhatsApp nti tebampadde. It is heartbreaking. Kati NUP ekyo kyokka kye yakoze eki kye yatuyambye. Naye akavuyo ke twali tutandise okulaba ku Zahara Luyulika ne mwannyina Zeshami mu Malende awo wali wajja kubaawo okuyiwa omusaayi n'okufiirwa abantu baffe. So NUP enabye yakoze nga yatuyambye nze nga nkirabanga okuyamba. Nene aba NUP balina okukimanya olina omubaka lujja gwoba toyagala biri ebintu bibiri. Olina omubaka gwoba toyagala naye ng'omwetaaga. Ompulira waliwo constituency ezimu ng'omubaka waamu tomwagala naye ng'ate omwetaaga. What do you do? Ekyo Mr. Museveni yakibasinga. Yakampeiningira Amama Mbabazi erukungiringa abantu bamugamba oyo tadda. Kasita tumala okumuwa takoma weno mu constituency. Museveni n'abagamba nzamufuula bize mu mpeera Amama Mbabazi. Kati waliwo candidate gwoyinza okubanga fine tomwagala oluusi nga si muwulize nnyo eri pate oyogera bino ayogera birala ogamba tuwete wano agamba tuwete eno ogamba kino tukola tuti yayagala okusomesa naye ng'omwetaaga ku ttiimu nga muzannyi muwaganyavu naye ng'ate ku ttiimu omwetaaga ke kali omusajja ke yagamba nti nze yadde temunjagala naye mukola mutya muneetaaga. Kati omuzannyi nga Sseggona omwetaaga waakiri ne waataali muwadde wano mu Busiro bw'abagamba nti wano munafu musindika era akaayi. Kubanga NUP erina constituencies ezimu eziri vacant nga tebalinawo mubaka ate nga mu Buganda musindika eyo nga we wakikoze wano n'okola harmonization nojjano Zahara Luyulika nga tomwebuuzizaako n'omusindika emakindye kyewabadde olina okukola kubanga alina obusobozi. Sseggona alina obusobozi obukugirayo wini wonna w'omusindise kasita obanga omusindise mu Buganda kati oba luli ne kati anti kati essaawa eno ate amaanyi g'ekibiina gakola ddi kuba ngambye ekyo ekibiina ky'amaanyi. Kati wekiba ky'amaanyi nga ne presidential candidate wakyo naye w'amaanyi ekitegeeza asobola okutowa order n'akola ki amaanyi ge ne gamuyisaawo. Kati oyagala kuŋŋamba nti amaanyi go gwe gakola mu kusuula naye tegakola mu kuzimba kubanga ekibiina ekiri popular nga NUP kubanga ye leading opposition political party osegedde esobola okgenda mu constituency yonna mwe batalina candidate mu Buganda ne bagamba eno n'amaanyi gamukeeye kati wano mupya kubanga Ronaldo bw'akaddiwa ku Madrid ku Manchester ne tumutunda bw'agenda kwa Lunasa aba mupya osegedde kati mujje Busiro omuteeke wapya akuleetere wini wano oteekewo gwoyagala exactly but kye baakoze ekya Sseggona omukulembeze yenna asobola okukikola because that is consolidation of power. Kati Mr. Kyagulanyi agize okukwata obuyinza amanyi we bakwata obuyinza. Who is going to threaten my power? Who ani ayinza okuthreateninga obuyinza bwange? Ani nga bwenjogera ayinza okuddamu? Ani bwe ngamba nti tudda Kololo agamba nti ate nedda tudde eno? Osegedde. Kati that is consolidation. All rulers do that. Abakulembeze bonna babikola ebyo. Kati nga tugenda kuba candidates abalala njagala osooka omala ebigambo bya Honorable Ssemujju Nganda.
wabadde oli mu kubitemaatema tebiringanga ebinafuya. Mukulu Sseggona waliwo omuntu nga kyekikula kye. Tuli ku Ssemujjuŋŋanda. Oh, sorry ya ntegeeza mukulu Ssemujjuŋŋanda. Waliwo omuntu nga kyekikula kye nga takwenya kwenya. Ne waba alimba. Ate abantu bwe batyo balwawo okulimba. Atakwenya kwenya alwawo okulimba kubanga talina kyaswala kugamba. Amazima agakugamba in black and white. Kati Honorable Ssemujjuŋŋanda opinion ye ekola amakulu mangi lwakuba mubaka waki wa parliament. Kati geyabaddaga omanyi oluusi when you are dealing with humans you are not dealing with creatures of logic but emotions. Yes, kati oluusi endeeta gye yakireese Honorable Ssemujjuŋŋanda packaging ya message ye yabadde enfu. Packaging ya message ye enfu naye ng'ate bye yabadde ayogera bituufu. Because mu parliament wetaga competence. You need competence, hands on. Osegedde buli lwoleeta omuntu ng'ali novice kyakayiga ku parliament awo nagambye it's a battle of ideas. Kati njagala okole kimu gyeyidi obutabuzaabuza bantu. Ssemujjuŋŋanda yabadde mutuufu oba yadde mukyamu otuwa ensonga lwaki? Ssemujjuŋŋanda ebigambo byayogedde ku Walukagga. Ati nkugambye lujja njagala onfune bulungi. Ssemujjuŋŋanda ebigambo bye bituufu naye yabipakeginze bubi. Osegedde kyekiri kye bagamba nti when a fool is delivering a wise man's message it cannot be accurate because for him he reports what suits his intellect, his integrity. Osegedde buli lwa reporting ebintu oluusi kati aba reporting ebintu bino tasobola ku reportinga exactly yadde nga ffe twabiwulidde naye kati bano omanyi akuddira mu mazina tagawoomya. Ffenna ebigambo bya Ssemujju twabiwulidde bulungi nnyo ku CBS nga yadde bikkakkanya naye tebivvoola. Yavuddemu Walukagga? Byabadde bikkakkanya naye nga tebivvoola. Oluganda olumanyi. Singa bituuka ku Walukagga biba birungi gyali? Anti Walukagga kye babadde bamugamba kiri kye nkugambye nti engatto ze yayambadde zennene naye ng'ate asobola okubeera MP omulungi ennyo kubanga Walukagga musajja w'amaanyi amanyiddwa from border to border. Olina wootwala Sseggona mu Uganda muno ne bakubuuza oyaani bulungi nnyo oyaani naye ng'ate Walukagga bamumanyi. Yes, so kati just Ssemujju message yagipakeginze bubi naye ng'ate message yabadde ntuufu 10 ku kinnaakyo. Naawe omupya obanga awagira abakadde babayimirireko kubenkya omulala agenda kujja ng'ayogera ku Jaidi mu Kampala anti luno olutalo kyova olaba nze ndujja ku myaka ndujja ku longivity nenduza ku idea kubanga gwe bw'onnumba tugeze Mukama nsobozeseza ngenze mu parliament gwe nojja n'onnumba naye ng'ekinumbya weesigamye ku aluddeyo mu parliament olina kwesigama ku akoze takoze. Kati ebyo bye balina okuvunaana ow'ekitiibwa Sseggona akoze takoze bye balina okumuvunaana si kulwawo. Okulwawo si kikulu ne mu America gy'oyagala gy'okoppa democracy nkugambye mu parliament yaabwe balinamu omukyala amazeemu emyaka 25 ku 3. Akoze takoze alondebwa abantu. Yes, alondebwa abantu. So kati eyo si issue. Luno olutalo tusooke tulujje wakati w'abaluddewo n'abapya. Kubanga bw'oba onakyalinga abakulembeze. Olaba Museveni nga yakawamba. Yalina Bakayinda Otafiire. Baali bato. Naye yakwata obuyinza. N'awasemwogerere. Naawe abasajja abo abalala balina experience naye nga mu nsiko tebaaliyo. But because bano be yali amaze okuwamba nabo obuyinza yamanya nti ekisookera ddala bato beetaaga okuddayo okusoma beetaaga okunakyalinga politically kubanga politics si wabanafu. Politics alabikanga ow'okuzannyisa emimwa naye ate buli lw'ozannyisa emimwa nga tokonekitinze wano oba oyokya. Politics muzannyo gwa bwongo nnyo
nnyo n'okusinga gwe nga bw'okisuubira. Yes, kati luno olutalo terulina kuba wakati w'abo abaluddewo n'abo abapya. Bw'okitwala eyo obanga agamba kati n'ono alyeko kati nze mpawa pate yange yokka. No, kuba abakadde basinza okitunda tebaagala bapya. That's rubbish. Abakadde bali mu kulwana abapya. Ate abakadde sinnawulira nga bakyogera. Abakadde bali ku ideas bagamba ani gw'oleeta gwe waawuliddeko olina gw'owulirayo agamba nti lwaki otuleetera Waiswa Mufumbiro. Because he is tested and proved nti ali soba asobola. Era bali bamugamba mbu agende ewaabwe Busoga nabyo byali. Ekyo kirala naye nga ne bwaba Busoga tebagamba nti tasaana ku parliament. Omanyi lwaki towulira ye nga ali mu ebyo yazze mu kifo ky'omuntu eyafunye ekifo ekirala. Naye singa naye abadde alina gwe yasiguukuluddeyo singa naye bamunafuya. Anti bw'owulirizanga abantu nga boogera waliwo ayogera olw'obukyayi kati olina okuyiga okusengejja lujja. Waliwo ayogera ng'owulira ayogeza bukyayi. Waliwo ayogera ng'ayogeza butamanya baabo. Bakadde baako waliwo ayogera ng'ayogeza butamanya. Osegedde kubanga ne Kyagulanyi waliwo abagamba agenda kukolayo ki yatupuruvinga. Lubongo yabagamba lwaki teyagenda ewaabwe n'ajja mu Kampala Central. Lubongo yoyo kyaliiwo nnyo. Njogera bye bazze bamwogerako. Bamunenya kikyamu nakyo si kituufu kubanga buli lw'oggalirayo omuntu ng'omuggalirayo olw'eddiini olw'eggwanga oba olw'endabika ye ate naawe oba mukyamu. Balina mukuba mu ttooki nti naye ono byayogera byategeeza kubanga anaasobola. It is ideas ddala bya preachinga byakola ono bya preachinga byakola ekyo nakyo kikyamu. Kyovola bambadde gamba nti tonnawulira yagamba nti lwaki batuleetedde zambaali kubanga ye Wakayima yeewummulidde. Wakayima Musoke n'oleeta zambaali ddala tekisoboka. Oyo ayogera ekyo either ayogeza butamanya bukyayi futwa nge kubanga at least osobola okulaba nti zambaali yeetaaga kubeera mu parliament omwaka ogwokubiri aba asaza kimu. Osegedde ogwokubiri aba asaza kimu ate waliwo ne gwolaba nga bamuleese omanyi okusomesa omusiru obanga asibisa ensuwa gaamu eyatisse tayiga obanga gwozuukusa mutula ali mutulo otungi buli lwazuukuka kubuuza kyekyo nga tajja kuyiga ne bwali bayo emyaka egi 5 naye mumwongere emirala n'abeerayo 10 nga ye taliyiga. Yes, so kati bali ekyabwe tekiri about who is coming and who is not, but is the one coming competent enough to do the job? Yes, is he competent enough to do the job? Eyo ye question kubanga kati manifesto ya NRM yegenda okukola. Manifesto ya NRM yekoze emyaka 5 gino gye tulimu. Kakati manifesto eyo yeetaaga abantu abali sober in mind abagendo wemba mutuuse ku floor of parliament ani asinga ideas who can speak up and the crowd shakes and the ground shakes. Ne bagamba yes ayogedde atayogedde ensonga sikerere. Kyekirise mu Uganda kye yagambye nti bamugamba nga chief whip wa FDC agobe Katuntu atekewo Munyagwa Mubaraka naye naawulira nga mu butuufu Mubaraka kyaliwe naye nga naye aswala okugoba Katuntu. Okitegedde? Yes, kati seniority kikulu lwakuba kati ffe ebyobufuzi ate saawa eno bye tuzanya nabyo byewuunyisa. Abalina okuwuliriza be baagala okwogera kyokka ate abalina okwogera nabo basirise. Okitegedde? Abantu baleeta ebyobufuzi tebalina kye batugambayo. Tebalina kye bakugambayo manyi eki. Okitegedde? Tebalina kye bakugambayo omanyi ki. Osobola okwogera yadde eddakiika 5 nga tonnawemula nga tonnavuma. Get back to books, learn something. Woba oyagala yingira bya politics and leadership, get back to books, learn something. Awojja kwogera with authority. Ku parliament oba ku state hall togenda wonga buli kye bateesooganira gamba twale eri naawe twale eri abantu bye bawakana ku street. Si bye biri eri. Osegedde? So kati kyekyo. That's my point. Kale
nsaba tumalirize n'abalala be basudde tuyinza okukoonako ku mukyala Joyce Baagala nga twogera ku experience n'okuba nti oba weetaaga omuzannyo oyo ow'amaanyi mu ttiimu. Kakati ekya Joyce Baagala ekya Medad Sseggona sagala bantu bantwale bubi nti ndi ku side ya Medad Sseggona oba ndi against Walukagga anedda. Nze omukisa abantu gwe balina nti nze ngenda bagamba abantu bye batyo bagamba. Kubanga nze sirina political party, siri wano kusavinga interests za political party. Nti abapate yange banampulira batya nze nyigirizibwe nga nti ano byogera nze nkolera abantu be bangamba JD jangu kati JD genda osegedde. Kakati nde owekitibwa Sseggona Joyce Baagala ekisookera ddala Joyce Baagala yeekube essasi mu kigere. Atya Joyce Baagala ekyamunyumisizza kaadi si kuba nti tamanyi kyakkola. Akimanyi era n'omulimu abadde agukola bulungi naye kyekiri kye nagambye obuwaganyavu. yawaganya. Yes, lujja bw'obanga owasa omukazi ne bw'aba mulungi atya naye nga muwaganyavu akulema. Ne bw'aba mulungi kaalaala naye nga muwaganyavu akulema. Tudde waka essaawa bweziti nti nedda sidda waka ssaawa eno. Owaye amasimu goyogerangako ekiro kyonna sitole kinti nva ku masimu gange. Toyinza musobola omukazi ekiko ekyo. Kati political parties zino nga zigaba kaadi ne submissiveness zigitunulako. Ono mugonvu kyenkana ki? Ono mugonvu kyenkana ki eri ekibiina? Oli munnuupa okulagana DF. No, ekyo kirala. Naye batunulira ebintu bingi. They look at you at length. Kubanga oyinza okuba nga you do the job well naye nga that stubbornness y'amaanyi. Kakati Joyce Baagala tiimu eyakusindika mu parliament terina we kugambira nti va ku kakiiko ke twakuteekako, va ku kakiiko kw'oli ate gwe n'olemerako nti tebalina buyinza bunzija kakiiko ate nga be baakuteekayo. Buba buwaganyavu. What do you expect? For God's sake, what do you expect? So kati ne bavaayo kuba nalaba wekitibwa Muwanga Kivumbi nga amugamba weetonde. At least weetonde kubanga candidate gwe baali baagala. Ekituufu baagala ye babadde bakola ki? Bamwetaaga nga tebamwagala naye nga bamwetaaga. Era nga abamanyi amapeesa g'ebyobufuzi ba Muwanga Kivumbi bo bakola ki? At least bamusenda ajje yeetonde. Aleme waganyaza bana abapya abajja nti osobola n'okuwaganyala ne batabaako kyokola ki kye bakola. Kati nga bamusikasika je yeetonde omukyala yagaana. Muwanga Kivumbi n'agamba je yeetonde n'agamba ate abingambira mu mawulire. Lwaki abingambira mu mawulire? Neetonda ki? Kati ekyo kati kiri ekyokukolagana n'empuuga eyo nayo keesi ndala. Ate keesi eyo we yanyumirira wali wano okimanyi nga ne Muwanga Kivumbi kennyini yali emulya. Twatandikira mu kutandika naye yali emulya. Lwakuba kati Madamu Nambooze ye yayiga omuzannyo gw'ebyobufuzi agumanyi yagumastaringa. Madamu Nambooze amanyi kye bayita omugagga. Ani mugaggawo? Madamu ani mugaggawo? Gondera omugagga. Gondera omugagga obere n'emirembe site. Kati Nambooze amanyi kye bayita omugagga. Ye taliiko ebyo nze musinga okumanya ebyobufuzi simamu. Amayinki amavivi tegalimba. Madamu Nambooze kati eyo story ya DF ya mpuuga toyina nawo muteramu ebyo bistole byo kuba omuwala bw'akiyita kukaddasa amanyi kye bayita okukaddasa omugagga. Madamu Nambooze ye kasitaalaba omugagga. Oba yakulaba emyaka ag'emabega abanamuga kati mu kino yamanya ekibiina kye kya Madamu Nambooze omulaba era abalowooza nti wakuva mu politics kati akyaliwo nnyo. Anti kati Madamu Nambooze alina kye yamanya nti circumstances ze zidetermininga events. Osegedde kati gwe tomanyi kiddako. Linda, let things first take their own course then yolyoka revealing eki kaadi y'entuufu. Kati bano abalala bayanguwa okuriviringa kaadi nga event tennatuuka. Kubanga kirizagana abantu bangi balina ki obwesige mu mpuuga. Ndowooza somehow ekintu ne kigaana okugguka. Kubanga ne Mazongo tokyali kimulidde. Era yayise
naye tannamanya yagifunye atya. Tannazuukuka tannamanya yagifunye atya. Osegedde kati ye Madamu Nambooze y'omu ku babadde bakimanyidde ddala nti Mazongoto yekkakkanya leeti wakati awo yekkakkanya naye yekkakkanya leeti naye omanyi kye bayita Mazongoto obuzibu teyabuyina n'abakulembeze mu kibiina yabuyinanga nnyo ne ku social media n'abafuutu soja anti kati olaba NUP ekigendo singa okugikuba be bafuutu soja toyinza kuba na political party ng'eringa nsuwa y'amalwa ono ayogera oli ayogera sivuma tobairangako ku malwa ekyo kivumo kale toganywangako naye at least olina be wali olabyeko akennaka waawo amalwa ganyooka webale nnyo onayogera tosobola kuba na political party political organization ng'onayogera UPE graduate n'ayogera P7 drop out n'ayogera senior 2 drop out n'ayogera ono n'ayogera. No, that is not how it works. That is not how it works. Walina okuba walina authority mu kwogera. Kati NUP ogiraba. NUP erina amaanyi mangi ku social media okusinga ku NRM. NRM naye yekozeemu omulimu nze bansesa kati NUP erina amaanyi mangi nnyo ku social media nnyo ate kati eno ku mainstream media terinaayo maanyi. Kati ffe wetubeera eno ku mainstream media bakutuuzizza ne RDC bakuleese ne RCC kati gwowa independent ate gwalina okwogerera nuupu atovuma lubongo ya nedda tomuyisa mu maaso anti RCC obamanyi RDC obamanyi Kyagulanyi tasobola talifuga n'omugamba nedda kati owa NRM n'akuvuma ku TV byoyogera tobitegeera yono omuvubuka yavuddewa n'akuyisaamu kyokka wojja ku social media nayo n'osanga owa NUP ng'ayogera ate naye ebitakwatagana ate naye n'oyagala omutereze nti nedda ekyo olimbye tuli awo ffe buli omu atukuba buku kati n'owa NUP gwamuvunaanyizibwako omutereze nti naye naawe olimbye. Kituufu gavumenti erina byekoze yadde ng'erina ebigiremye nti ate ono yavudde kati ffe ovumwa side eno n'ovumwa ne side eno kati NUP okuba nti erina amaanyi ku social media mangi ku mainstream media ate terina nnyo bajyogerera ku TV ne ziradio otuuka ku pano nga tekuli agenda kwogerera NUP naye nga waliwo aba NRM basatu waliwo n'abaki n'aba-opposition abalala babiri naye nga specifically tekuli wa NUP kubanga NUP jjukirayo yejja mu opposition olina kuba wa NUP okuba owa opposition kati ne opposition nayo yamala ne yeetemamu kati abeFDC bwe batuula wali n'aba PFF n'aba DF n'aba DP bagamba abasajja baga tetuli ba opposition bo be opposition kati yo NUP yamala okuowninga struggle oyagala toyagala olina kuba wa NUP oba toli wa NUP olina kuba naki nabanyigiriza bo bwe batubwe bakitwala ate nga bakama baabwe bakimanyi naye tebababuulira kituufu. Kakati ne NRM erina amaanyi ate ku mainstream media ate ku ground nayo zero. Otuuka ku ground nga tewali muntu wa government asobola kwogera birungi government byekoze ng'onoonya binoonye naye nga weebiri government ebitonotono byekoze nga ate birungi nga ate bitutwala mu maaso kati ne NRM nayo ku ground amaanyi zero kati ate awo ate NUP ate ku ground yekutta yadde nga ate lwakuba naye erina constituency ezaagiremu okukwata ne bwerirwana etya mpaka lwerifuluma nga tezikutte ye Kampala Central eryo pesa teririkwata eryo ddyo teririkwata anko simbu wenneesimbye kati olaba esemba bulaawo banji tebamanyi Honorable Namuga awangula atya Honorable Namuga tali sembabule eyo banji nkubulire waliwo ebitundu ali mawogola tali musembabule I am not kati waliwo ebitundu ng'okugenda n'owangula wa kalulu ng'oliwo opposition nga n'abantu bakutunulako ne bakwewuunya era yesembabule kizibu nnyo era oyo omukyala basechikuba webale nnyo era
gundi Kawoya weba Anifa Kawoya webale nnyo eyo Nina Rose gye bamusindise laba naba yali akyali mu lujje waabwe olukiiko ne balugaane waabwe wennyini laba sajja mu nyumba ewaabwe olukiiko balugaana gwe bala abasajja bakuleetera omuzannyi nga mu butuufu alina kudda na wiini Nina Rose agenda wangula anawangula nze mulaba okuwangula alhamdulillah mulaba okuwangula obanyi abantu b'essemba bule eyo nkiwa babadde bayayana okufunayo ko mukulembeze owa generation eno omuto gwe gyolondera oba olowooza is that a matter of opinion or a matter of fact ayina bakulu beerere ani yakugamba nti abantu abakulu batuga batuge omukulu tebatuga mutuge kyenagambye nti youth we walk with the speed but elders walk with the wisdom and knowledge. Tekitegeeza nti omukulu ayinza obbaawo nga mukulu naye nga akoze. Kakati kyekiri kye nabadde gamba nti wano waliwo regions oba constituencies ng'okugijjamu akalulu ng'oliwo opposition oba w'amaanyi. Kati olaba Central eno oyo Uhuru omulaba. Kati yagenda kwegatta ne Hajati Nisha Kabanda. Ngenda fumita abo. Nja kubako omwave ne ku ballot ayiike ku ttaka. Anti nze ebyobululu mbimanyi. Ebyobululu lujja. Lujja ebyobululu mbimanyi. Mpaka kalulu kuggwako tobula. Ye tujja komawo wano February ng'ongamba honorable. Nsanyusa okulaba ssebo. Sina nyinza kubulira. Yoga ssebo. Kubanga ekigenda okutuyamba omanyi kati parliament ya Uganda omanyi enamba y'aba independents abalimu essaawa eno mulimu ba independent 71 olowooza kiva kuki basinga n'ababaka ba Nuupu obungi kiva kuki abantu bangi banyigirizibwa mu bibiina gye babeera ne batafuna bwenkanya bumala ate nga tewali means ya kufuna justice mu bwangu osegedde kati essaawa eno mukwano gwange Musiri David teyafuna kaadi yawandiika n'atwalayo mu tribunal bagenda mukola kodi okufuna obwenkanya osegedde nga nominations zituuse abiri batunominatinga when is he going to get justice you will find it na yazze mu kalulu osegedde kakati ate NUP kigenda gikosa kubanga bwoba obadde weewulira eryanyi ku kyalo ng'ogenda otiisatiisa obuvubuka ku kyalo okwo biki akavubuka kamu ne keevaamu ne kalyoka kakwokya eŋŋuumi ne weebaka ku ttakawo ne kakkuba otulo kizibu okuddamu okukakasa abantu nti osobola kati NUP eno ogirabe egenda funa ba independents bangi egenda funa Ssegonajja Emakindi awo Alani ajja kujja ne muba Musiri awo naye ayinza okujja ejjinja awo gundi tebaamuwadde omukyalo we bamuyitaani Manjeri kye bakutika oba naye anajja jinja abakadde bonna basinga babasudde osegedde mu east yawo nawulire eyiganga Lulenzi Bamu tebaamuwa na kati gundi nyingi ze babadde bakutte nga bagezesezza omanyi omwogezi waabwe lumu yavaayo n'agamba waakiri tuzifiirwa naye tetubawa kati gana mapesa gonna genkubalidde kizibwe pesa erimu obutakwata kubanga bano babala pesa limu oba abiri baba kumaze kasita erimu likwata Sseggona n'akukuba oba wano Musiri najja n'akukuba oba eyiganga gundi n'akukuba baba bagamba tebakyalina kye batugamba bulijjo batutiisiza bwereere omuntu asobola n'okuwangula nga tali ku kaadi osegedde bulungi nnyo kale Jade nkwebazizza obudde bo manyi tukyatambula ffenna essaawa zitambudde awo manyi bino ebyaffe abantu obawamukko katono tobavuga speed olw'okufuna ebyo bye twogedde tugenda kubanga tukoma wano sigadde tujja byongera akatalekeka lwakuba onkoze bubi on discussing sizanyo Nuupu abalabi baffe abalungi emiramwa gino naffe tugisanga wano omusajja n'akusuulako omulamwa nze kati njagala kwogera bintu biruma bannakampala antadde mu kunnyonnyola political formations na biki naye nga byonna tuba tulina okubyogerako kubanga ye current affairs ate kiri kyekibiina kinnaggwano ku side ya opposition naye ng'ebintu ebiruma bannakampala kakati abantu ba boda njagadde nnyo okwogera ku nsonga y'abasuubuzi abasuubuzi of recent baali mu kwekalakaasa abasuubuzi b'e Kampala lujja kankubulire banyigirizibwa nga tebeetaaga political party wabula beetaaga muntu agenda bayirawo mubiri
abantu bali mu kibuga wamazima ga Katonda ng'omusajja asuubula China naye nga apangisa edduuka lya milioni 5 ku 6 naye nga asuubula container n'etuuka Nakawawo n'emalawo emyezi 7 omuntu eyasuubula ebimuli bya Valentine container negenda okuvaawo nga Valentine yayitako emyezi 3 agenda gitunda oli n'asuubula amakanzu abaya atagetinze kisiibo container ine male mwezi mulambao negenda okuvaayo bagendo jimuwa amazima ga Katonda nga Ramadhani yagwadda omuntu n'asuubula ebintu bya Christmas ne mubimu ebimuli bya Christmas ate ne mubimuwa mu January nga ne December yagwadda naye nga biwandikeko Merry Christmas abitunde mwaka gujja naye nga omuntu oyo asasula rent asasula abakozi abagulira ekyokulya abasuubuzi ne mutuuka nga mubasasuza ne zikabuyonjo ku bizimbe kwe bakolera omuntu wasasule milioni 5 oba 3 ate n'omusasuza ne kabuyonjo so ensonga ezo zeziruma abantu baagala omubaka ono agenda kukola ki agenda tukiikirira kyenkana ki Kampala wajjudde obubbi Kampala Central ye constituency esinga mu boda nyingi muno mulimu ebitongole ebiwola zi boda kuloni ne bawa omuntu boda ku milioni emu naye nga agenda gisasule milioni 10 ku milioni 9 buli wiki nga alina okutwalayo emitwalo 11 buli wiki naye akola mmeka olunaku omusajja akola emitwalo 3 ku 4 ekinene nnyo lwakoze na kitundu oba 5 naye wakanyina okulekayo omutwalo kweje emitwalo 4 owulira bwalekayo omutwalo abaana balya abaana balwala abaana basoma asasula wasula osegedde tetubaze musirikale ku kkubo tetubaze mafuta ganywedde tetubaze akoze akabenje tetubaze eki kati omuntu oyo afisaawo ddi ku ssente bino bye bintu bye twagala okwadressinga mu parliament ya Uganda tusooke tuve mu palapase obulamu bw'abantu baffe bubeeko ekikyuka owali baawo ekikyuka mukama nga akireese bitusangeyo naye nga abantu baffe bakola ki at least nga we are moving steadily naye mukama wange abantu bali bubi era omulundi omulala bwe ndiba nfunye chance n'onkyaza njagala kwogera ku biruma banna Kampala kubanga I am hands on with Kampala tuukako mu kisenyawo abantu babonabona abantu bali bubi amataka abantu etteeka lya Aidan disorder lyavaawo dda paka olwa eryo tteeka abazungu be baalireeta okukwata abantu Aidan disorder abazungu baalireeta wano kulwanyisa baali balwanira bwenkanya naye mu kisenyi bakyakwata abantu aido misana tuku ne bajja ne bayoola abavubuka bankubidde simu ekamwocha mu mulimira zone nga wali abavubuka be bakutte aide gulo nengamba mpoyo omusirikale njogere naye ngakukwata atya kyamukisa mulungi olwawulidde nti onalebo walangayira yagambiddewo afande ono mutadde osegedde so twetaaga ababaka bagenda okwadressinga zino ensonga nga zikwata ku bantu nga tezikwata ku bo kubanga wemusindika omukulembeze mu parliament nga kimbuyege nga tonalonda mukulembeze mbegayiridde bannakampala mbegayiridde mukoze ensobi nnyingi naye omulundi guno temugeza ne mukola ensobi ey'okulonda omuntu atagenda kiikirira ndowooza yammwe ey'omuntu gwotasobola kukubira simu ng'agenda kukiikirira interests za kibiina agenze kulwana ntalo za byabufuzi bannakampala mu abasinga okukosebwa fe abali mu Kampala business district tuli basajja basuubuzi tuli bakozi fe tuli bakozi twagala 10 mu nsawo kulabirira abantu baffe abantu abamu tebakolerangako Kampala tatundanga yadde omunanansi Kampala azebuzi bamba bakakatiseko nti munondere gundi olonze gundi naawe ogendedde mu muyaga olwo weetunze salamu alaykum kutadde rujja wa alaykum salam